Tubaniriza mwena abali ku program eno lunaku lwakusatu kansubire mwena muli bulungi. Amanya gange nze Kaneza Shanita ate sitambudde nzeka oba siri nzeka mu studio ndi omu ne kubami bamanyikiddwa mu ggwanga lino mu film industry in particular, and he's well known for the work he has done in the film industry. And on the other hand, we appreciate him and love him because it's a milestone and a great opportunity to have him here. So allow me introduce you to this gentleman who I'm having here today. Good afternoon, sir. How are you? Hope you're well. Yeah, I'm fine. Please, in something of a few minutes, could you introduce yourself to the audience? My name is Tiagulan Abbas Sentam, known to Bobby Wine. Okay. Yeah. For more clarity. Yeah. So, yeah. Okay. So we are here to take a few moments with him. Ngawo manyo no mwami kati tuba tulina okumuggyako amawulire agamu for you ali ku Creators Lab nga you admire, you're inspired with his work, leero mukuleetedde omanye biki ebyetaagisa, biki byasanze, and later on he's going to give you some spots and where you could find him. So with a few questions that we can go through, Buzibuchi, and how have you found this? So, kwebaza batulaba ku Creators Hub era amanya gange Tiagulan Abbas Sentam, si Bobby Wine. So I'm a filmmaker, film producer, director, everything. Omanyi mu Uganda ekintu ekisinga okubeera kale we learn much because kusinziira ku industry yaffe nga weefaanana nti ekyali wansi tuna creating opportunities tunaleeta sente nti weesanga ebintu bingi tubiyiga along the way noga nti scriptwriter nsabe miliyoni 5 oba 2 oba 3 nogamba lwakisiiga newandikira script tukekiseera noyiga camera editing yeah. Ate era n'ensonga nti a director nobanga omanyi ebintu ebyo byonna because tosobola ku directinga lugero nga tosobola ku analyzinga script. Okay. Ate inoba ne optional ya shorts kubanga bwengenda ku set like nga director, a film director, not a company director, or a film director. Wesanga nga zemba managing everything. Katono nnyo nga tunakutuuka waawo tusaba onyonyola omulabi position ki gy'olimu wano mu film industry mu Uganda? Position bya mirundi mingi, obukulembeze bwendimu oba byokola ne mu film industry. Kati nze sina kyenkulira mu film industry ya Uganda okugyawo kampani yange. That's number one. Naye nga ndiko mu bitongole ebyenjawulo, guilds ez'enjawulo ezikola movie. Ate ndi director. Okay. Ndi director, film director. Tinyinza okugeneralizinga because it's like I know everything about movie. I can do everything. So okola buli kimu as regarding film production. Nekati neyita director. Toyongeddeko ka line ke tutera okuwulira nti I'm a storyteller, I'm a writer. Kati ebyo mbiteeka wamu kubanga nze ndi muwandiisi. Bwe mba nga ngenza awantu, I'm a cinematographer, nekyo sikyeyita era. Ndi editor nesikyeyita. Neyita ebintu bisatu. Producer, director, writer, period. Bisedde oba mbimanyi ntya oba mbisomye ntya sibikola ki. Naye togenda kujja ku seti yange okubeereko majja mba ndaba
Ango chimanyi. Nze so tunya kamera eno nga weya ne manya nti waliwo ekikyamu. Just look at it nti. Sinjira no nga wasetinze kamera eyi kyami frame nfu. Ekyo kindeetera okulowooza nti oba n'obukakafu nti ekintu kino kiruddemu ebbanga ddene. Exactly. Yes, and from that point, tusaba you give us a brief summary of how this began. Okay, nze nazaalibwa nga njagala film. Kubanga ndi mwana muto. Because I remember nali muto twalina group nga bayita Loyalty Production. Nga nno ndi mwana muto nga ffe tuwandiika emizannyo nga nze ngiwandiika nze kama kwogera. Oli myaka ng'emeka? 12. 12? 11. Nga you can write? I can tell a story. Can tell. Ninza obanga I didn't have that experience of writing. But I could tell, I could formulate a story, never acted. So this is what they call an inborn what? Chimulimu? Career. You're born with it. You're born with that gift. You're gifted. Yes. So when I took my secondary, I was my senior 3, senior 2. Ekimanya na nsomera twalina ekibiina nga bakita Albayan Drama Actors. Kyatandika omwami nga bamuyita Hilali. Yali Muswahili. Ne oyakita nachi handing over me. Era nze na leading nga dramas ku ssomero. Nga video etuuka tumanyi tujja bakuba omuzannyo anti baba kyalidde. Nga nnogoza gwa mmeka nga gwa 2. Beipinga ya 3. Anti ebiseera ebyo. Ebiseera ebyo. Omwaka kyogo? 2006. 2006? Gasha kyali ku 2. Gwe soda amunywera ku mmeka? Kutegeera soda ebazigidde bulungi. The soda namunywera ku 300. 300 shillings. Tunywa soda. N'alinya agenda ku 5, n'agenda ku lusanvu ne twaziina. Soda alinye. Kati sente zaali once those days. Ebibiri ebyo. Babirabirako sho. Babisasula wali tiketi. Tufuna stamp, twalina BC kusomera nga ante Bilali. Kati Bilali Islamic Institute Student BISA Student Association. Nga stamp tukozesa ki? Tugula Manila papers. Bakoti. Metusala. Ticket. When you pay, musasula 2-3 afe tukuwa ticket. Omunaweza VIP. Kati nga sho tujivamu nga tulina 5. Gano twakoze. So yeah, those days back. That's how the journey began. Wow. I remember I had a friend, a girl, she was called Alima Nasuna, nga akola literature. Kati nga mpandika stories zange nga ngende wa Arima, namuga Arima. Akola literature, njagala tutereze this. Bali bakafulumu grammar. Netwandika na Arima. Kati naye mu kuwandiika okwo ebyote binayinota byali binene nnyo kusinzira ku wano. However, buli kintu kisobola. Tasobola kuba ne mindset eri stupid. Let me say like that. Kuba during those days, ebyo byenkugamba nali nsobola obbikola. Kubanga nali muto nga kyenjagala nkimanyi nga nsobola kwanza nalina ekirooto abanda nga balinye keyboard nga olaba abazungu naera nga obwongo buŋŋamba nsobola okukikola.
You have that belief in you. Yes, nekati mpulira belief eyo najina naera bwenzijukira nera mpulira nga kyali kisoboka. Okusinziira ku biri ebisera kyali kisoboka. Kati ate twayonooneka. Twayingira mu stories z'okuloga banjibyeko omukazi. Mama wange omuto yansiranya ebyo. Those are stories we tell. Yes. Tubiyingira. Ekyokulala bwe twakola ennyo firimu nga sente zifa twakuteekamu. We do simple things to earn a living. Okay. So about the point of the financial bit, nga wenda wajigenzeemu. Kukwe okumusayi muto oba new talent ayagala okujoininga in, are interested in joining in because bakula bangozanya, they see what you do and what's even happening right now. So basuubire ki? Should they lower the expectations or kati atasome firimu agireke. Agireke. Mwina akatabo ke mugamba okusoma firimu. Sawa kati nyonyolemu mu bimpi. Kakati Katonda agamba kya Busiraamu abuuza tibenkanankana abasome n'abatasome. Gwolooza gwasome wenkanankana n'atasome. Anseri nti nedda. Ne Katonda era yaddamu nti nedda. Tekikola ki? Tekisoboka. Kati gwe kayo omusajja nga mugagga wadde alina ssente nnyingi. Tasobola kuleeta abatasoma banne n'abayiwa mu bizinensi. Era anoonya abaasoma be accountants, ba managers, tegenda managing ebintu byange. Kati firimu eno fe twagingiramu na passion. Ngamba nti waliwo omulimu gwa mitwalo 5 naye tugenda kuseti ennaku 3 tugamba gwe omulimu gwe guleke nze ngenda kuzannya firimu. That was passion. Twayingirira. So tryagala ogezaako tegeeza nti passion and you and going business. and business is different. It's different. Okay. Era nga webaga nti namugenda kushootinga golooza sola webasi sooloota kati wabigenda beera bitya onfuna nga twagala firimu. Fe twakolanga rehearsals okuva ku Monday paka ku Saturday nga tuwumula ku Sunday naye nga director ajja n'obayitako ku Sunday nera nga mujja kujja naye nga tutambuza ssente. That was dois. Kati okuddayo okusoma kamera zino ebintu bino bye mulaba nga olaba kamera eyo eyina bingi byetwala. Kati oyinza ogenda n'obuuza abakwasi ba kamera. Nabuuzako ng'agambako omusajja nti mbadde njagala okendeeze ku aperture. Nagamba aperture tagimanyi naye nga alinaku agikwatako n'aginyoola naye nga tagikola ki? Tagimanyi. Camera setting, picture style, everything. Katunda mu kuzannya. Mumanyi nti okuzannya bakusoma. How to become a great actor. Biki byolina okweyisa. Empisa. So okuyitaana ennaku emirundi 4 nga kugamba genda. Naye nga ngeesa patience yo. Are you patient? Okay. Bw'ojja emirundi 4 ne mmanya nti nono kati tujja kukola business. Ofuna. Okay. So kati ebyo nabijja na kusoma. Energy, how do you get energy? How do you maintain a character in you? Because nzo okuwozanya character nebula. Mwozanya nva? Mwenzo okuwozanya character nekola ki? Nebula. How do you bring it back and atoli mu camera? You have to compose yourself. Standikira mwendowooza. Obwongo nogamba character ebula. Kino kyensanya si ekituufu. Si kyenina okuwaayo. Come back angikola ntya. Bwe nakubogolya nga sigenderedde ku seeti. Odde bayino gamba nze tebanvuma nze ndi mumbejja. Kati nze director ojja kunyiiza ojja kujja ku seeti late. Nga wano n'abaatuuse dda. Naye nga gwe bwe tulina. Nga nyiiza. Nja kusimayiri nga gambe webale kujja katutukole naye nga nyiiza. Lwaki nkuuma obusungu obwo? Kuba bwe naareactinga seeti nange nagikola ki? Ngenda gitta. Because of you.
segedde. Okay. Kati bingi tulina okuyiga how to handle situation bingi kati kyengana atasomye tuli mwagireke naye kati sisobola kusomera mu best experience bainengeri bakiyitamu nti noyigira mu field kisoboka cause namwe kyemwaliko twakiriko naye twamala netugana netusoma. Okay. Kati oli ku basis yako mwana asooka ayiteko eri kati olaba waliwo hands on nga olaba nti omuntu ayiga kamera naye yennyini obwongo bwe bumugamba nti kaŋŋende njige ne mbaamu oli ye nga yazze n'agamba munteeka ddi ku KBS ne mbaamu oli alina ne level gy'atakola ki kiki kyenakubuuza expectations byasuubira kubanga omuntu ayinza okujja ng'alina kyasuubira ye ekirala kati ojja kujja ng'olina ky'osuubira nga nange nina kyensuubira onfuna ojja kujja ng'oza ngenda kukuwa ssente naye nga tolina nga tomanyi nakuzanywe wadde n'emu. I'm not going to pay you. Okay, so omuntu wakubuuza nga ggwe ng'ovudde kusaidia bali abagala okuyingira kikyofunye mu mubi biki byofunyemu bigambo ebitonotono mubi kyeno ekibuuzo kinene nibanga bisatu kati ekisooka kyenja okukulembeza funye exposure opportunities nti so genda awantu n'oyitawo wiisi olwekyo kyoli abantu kyebakulaba kyoli trust nze nkwata videography ku mikolo lwasooka okuwa omukolo lwakuba akulaba ku TV n'agamba oyo mumuwe tumumahe abana nebabagoba nali ngenzeeko mu bank nga sina document nayitawo buyisi manager yakulirawo kuziwa ati sayini yako n'agamba agenda just because they know you have an image. Yes. Ekyokulala kyona bye tufunye amanyi mu nsi bw'ovuga ku mmotoka that's a marriage wovuga n'akamotoka zosita ali ate mu kirasi ega nti ofunayo akamotokako ovuga ku mmotoka nerangiina okitegedde kati ekyo ngamba alhamdulillah ate nga najija mu firimu ngamba alhamdulillah abantu bamu kyebagamba nze wedde nakikola ki tukako kati omwana nga waliwo omuntu ali tasobola kwogera naye nga katuna eyo planning okolera nga tubijja mu firimu bingi because we are planning kati nkwaddeko ebyo kati nkuwaako kale just ebibesikimu naye nga bingi ffe byetufunye badde nsaba mu ddakiika ezisembayo otuweeyo akatalekeka anything you'd want to supplement on abazanyi ba firimu mugende musome soja ali wano gwe nagamba okusoma ekyokubiri tetwetuga kyengamba okwetuga okimanyi tobuuka wootasobola kugwa nti buukira woosobola okubuukira. Is it that don't leave any stage behind? Exactly. Okay. Yeah. It's good. Okay, thank you so much for your time, and I know you have honored our invitation. And nsigadde Kaneza Shanita ombagaliza olweggulo olulungi. Thank you.